Embeera bwetyo bwebadde nga Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago alambula akatale k'ewandegeya nga ali wamu ne bakansala ku lukiiko lwa KCCA. Abasuubuzi bwe bamuyita nga bagamba nti balina bingi ebibaluma bye baagala bamutunuzeemu. Ensonga y'obukulembeze tuyisiza ddala bubi nnyo. Mukama wange obuzibu bwonna bwandeeta mu woofiisi yo bwava kumpooza. Omusajja w'eryato wa KCCA gwe baatuweereza atuyisa bubi nnyo. Kigomeza Tyamaani waffe ali mu kkomera gwe twali twagala atukulire mu katale kaffe wano ewandegeya. Bannange Meeya tusaba otutaasa otugireyo Tyamaani waffe mu kkomera amazeeyo emyezi 6. Lord Mayor bw'atyo alangidde nga bw'ataddewo akakiiko okutuna mu nsonga z'abantu bano nga kakolaganira wamu n'akaasooka akaateekebwawo nankulu wa KCCA Jennifer Musisi. Saagala ate mmale kubira Simolo damu Eva nziremu Aisha nga mmanyi nti Chairman twavudde wandegeya twakulese mu ofiisi okyalimu nti nti mwendi bakutawaanya nti bantawaanya nga nkomawo Vice yani Mkyala Kayiga Naalongo ye Vice. Sanyuse nnyo batuuze bannange batuuzi bannange okunonda era nja kubaweereza nga Mukama ye muyambi wange. Ono alabudde abakulembeze ba KCCA okulekera okuyisa amaaso mu abo abalondebwa abantu. Tetuvudde yonna obuyinza bwonna kyovulaba abaakola Ssebateeka baatandika n'ennyingo esooka nti obuyinza buli muki mu bantu. Lukwago agamba nti ensonga z'akatale kano zigenda kuteesebwako ku bbala zijja mu lukiiko lwa KCCA. Kwoda pepa tulinako busafu nze nkubiriza enkiiko nja kusaba bannange bano siri nakyemalira nange nja kubasaba twameninga oda pepa ensonga ya wandegeya naye ekole ki egendeko ku pepa ku Mande. Ye Jonathan Gita akulira akakiiko akaliwo kati agamba nti Lukwago yansoze kubeebuuzaako. Meeya mpozi teyandisoose okukola yandibadde asoose n'ajja n'ayogeramu naffe ne tumubuulira tuliwo mu ssaaki tuliwo kumala bbanga ki. Abantu be yatulonderanga ye Jennifer n'atuteerawo batukulembere yatusuula mu mpologoma. Lukwago azze alambula obutale okumanya ebizibu by'abantu ng'asookera mu Usaafi. Ma fille,